Abatuuze mu Gombola Naggo gy'Emukono balajjanidde bekikwatako okubaddukira ku nsonga y'olutindo lwe bakozesa okusala omugga Ssezzibwa lwe bagamba nti luli mu mbeera mbi olw'enjatika ezirujjuddemu. Ebikajjo sukali yonna gwe banywa aba banene wadde Pulezidenti Museveni ayita ku luno oluguudo. Naye sooka otunuulire oluguudo we luli lufunda lwetaaga okukwasaganya naye kati tukoze tutya? Kati tusaba enkyukakyuka ebaawo yonna yonna tugikkirize ekolebwe. Twagala oluguudo lubeere fit, omwala gulabe mufunda mutono, emmotoka ziyitawo nnene magulu 10 egenda nekusanga wano nga tolina nawe ojja. Eriri abantu baluyitako abantu ab'amaanyi abasobola okutuyambako. So gavumenti ngaze kansala nzija ku district naye tusaba obukulembeze buno abo tugenda mu 2026 gwe tulimu abantu baffe bafune service. Enguudo nga zino tunule banaye ngone tuli bubi nnyo. Oluguudo lunetuka okujjamu olwatika wakati kiba kitegeeza sawa yonna lukola ki lwegatula lwe baluyunga. Kyo kituufu luno olutindo lwaffe lubi nnyo luli ku mbeera mbi ate emmotoka ziyitawo oluusi zigwamu. Naye tusaba gavumenti wona banange tusaba buyambi mutuyambe. Olutindo luno lwakolebwa mu mwaka ogwali ku 1936. Abatuuze bagamba nti ebbanga lyonna lye lumazeewo teruddaabirizibwangako ng'era mu kiseera kino lufuuse kattiro olw'emmotoka ezirugwamu entakera. Ssezzibwa muno wafaana kati azemu n'enjatika kitegeeza sawa yonna tukola ki kaggwamu abantu bawano ssebo basone bannyabo. Twagala at least kubaire edako 2026 ekolebweko nga tuyambibwa ku lutundu lwaffe luno. Kati luli motoka yagwamu ebikajjo basikamu nsika yagwamu saidiza waleeri naye bagisikamu waleeri. So tusaba ku luno batuyambe olunafu lukola ki lukolebweko kuba tukoyo kaaba. Omugga guno tegukyaliko gaadi yonna sayidi ne sayidi. Otunula sayidi eno teri yadde ka gaadi. Wano wo emmotoka tezeeyisinganya yadde. Tezeeyisinganyizaako yadde kuba onowa piki emmotoka walabanga ejja ayina soka kuyimirira olw'okuba nti tewali yadde wasobola okudda ku mabbali yadde. Sayidi eno lwerya nnyo kiba kitegeeza mmotoka emu bweti mipiira ebiri gye girina okuyita awantu wafunda. Omu ku batuuze bano Godfrey Katonsimbi ategeezezza nti emyaka 10 egiyise waliwo abatamanya ngamba abasala empagi ezaali zikwata olutindo luno ezitaddaabirizibwangako, ekintu kyagamba nti kyongedde ku mbeera okusajjuka ng'era ono alaze obwennyamivu olwa gavumenti gy'alumiriza okwesulirayo ye gwayita ogwa Nagamba ku nsonga eno. Waliwo abagwagwa abajja kuno ne basalako ebyuma ebyali bikola gaadi. Tekinnatwala emyaka gy'eramu kiringa kiri mu myaka nga 10 awo. Bwagenda okukira ku makya nga byuma bye tebiriiwo. Naye tetumanyi baali bagenderedde ki. Naye tukimanyi baakikola nga gavumenti era weeri. Era abantu abakola ebintu ebyo baali bakyamu nga banoonya byabwe. Naye gavumenti era n'emmotoka zaayo zikola mu gavumenti wano we ziyita. Emirundi ng'ena b'etaano baadde bavuba muno ebyennyanja. Naye baatugamba nti bamu ku bakola enguudo. Kati gavumenti abantu abali eno ebeetaagako bwetezi bululu naye ebibayamba tebasobola okubikolako. Alex Miseiri yakusakidde eggule lino lwa KTV Amalindiri.